Steven webale nyo webalire ddala Steven onvuga speed blood naye kintu kino gwosinga. Ladies and gentlemen, it's another fabulous show, energetic. Of course, gonna kuba tambula fena pake sasa gena kubera mwenda n'ekitondo nga tuli mu program ebifa mu katale yenzo uwo atakunonya omwambazi wa perfume eza kabiri ero nyambadde ka perfume bakaita romance back. Alo wera bale mwami Semba jo webala akasente kompa owulira ndowooza ekintu bwenkikwaka mwami Danistan Busula John olyotya era John John Sebunya kale naye wale kwera nga tojiro kikwasaganya nkugambye nyambadde perfume bagita romance back era bonsanga boti wempisa otegera butegezi nti wama corporate guy akola mu ebifa mu katale yamaze kubanga atakuyitako program ebifa mu katale BBS Terefayina MTN, everywhere you go, MTN Momo Pay, yenkole eriko ndi mukatale akasinga okubeera anga kali organized katale ka kabinyo abakyala bayonjo n'amanya g'abaana baabwe ogawulira nti wamaddala banyoga Mama Clawi walwawo abakyala nga Rosette mpulideko Julian obunya bonna buwooma akatale bakayita Kila Community Market kayitirivu nnyo kabisa obalaba bonna enkola ya MTN Momo Pay baagitegeera buli muntu alina merchant code ye ku mudaala kakati mu abantu bawa yaba wabesina bakugenda mu benjagala nsanga namwe mukiterezeza we muti aberukaya abantu be Masaka mugamba mutya mubali kubera njagala namwe akatale nkasange nga kane MTN nga buli omwayina merchant code ye okusokola nga atobula mu butambuza bulungi BBS Terefayina mugirabire ddala temugivaako encha ngenda kubeera ekyengeraawo namwe mubeere nga mwetegeza kino ndaba kiwala kito kyavudde kusoma oba muno mwe kikola era ngenda kubanga nkubuli action ndoza kyemba soko je nkwambaze onyume onekane mu nkola ya MTN Momo Pay agenda kuba atubuulira House Love BBS Terefayina the presenters bani abamukuba yangambye mukuba nnyo ne mugata nesibaako naye simanyi naye nga yangambye mukolera oli utya bitambula bitya bulungi suka nkutereze kyo emyaka emeka 15 enda za 16 ogenda niyongezako ku ddoboozi awo waweza 16 weesibe tonzalira bizibu munnaye agenda kuweza emyaka 16 ono gwolaba sigenda kumusiba nina abange bensiba amanya gwani Nabosa Ziza Halima assalamu alaikum wa alaikum salam ekizibu kikuyisa kitya bulungi wasiibye oba wafuna webirwadde lwaddaawo anze sirala tolwala BBS program kyesinga okunyumira eya bikukujju bikukujju inayo bafaani eno ate endala eya Diana eya bazita kiri kitya yes. Yava okummula oyo mukwano gwange nnyo oyagala mugambire ki bwe ntuukayo mumwagala nnyo ate endala eya Lugonvu Frederick Lugonvu zukukane muteni ongero giraga bulungi kyukira ddala ono muwala BBS yagitegeera olaba omanyi ne Lugonvu tobate awo target audience oba togisse kubaga emyaka 15 zuukwa n'ensonga ojagazaaki naye kale naye agimanyi enkola ya MTN Momo Pay mugikozesa mutya mu katale wano gwe ne mami ndikozesa bulungi kuba nti bakasitoma bajjanga kale bajjaye balaba Momo Pay asooka nabuza muyina Momo Pay so kati mugiteeke bulungi ogirambe bulungi nnyo njagala otubuulire ku miganyulo birungi ki ebiri mu nkola eno ya MTN Momo Pay gwe byolabyemu byoba okubiriza abantu abali mu butale obulala okubeera nga bagikozesa tufunye bakasitoma abapya n'emikwano ate kirala awo osomerawa kalina 2 kulisoma kalina 2 tumira ku boyfriend siina ebyaddala wala siina toyina oli mu nteekateeka zifuna okyasoma naye kagezi munnyo kale kikyo yagala nkwongere genda bakumpeera enkofiira wali eya MTN oyongere okubanga ate onekanekanya akatale kendimu kabayivu ndowooza owulidde bulungi nnyo ndi mu katale k'ekireka eriyo ekikyala wano Kira Community Market abakyala bendimu bategeera MTN Momo Pay wejjire mami gwe nja kusiba kati oli mbadde siina bwembyo mama wange ate buzibu ki njagala musibe kakati njagala oterere bulungi nteeka wano
naye nga mukolo gwaffe twongera okukubiriza gwe wenna osobola okubeera nga ate onyiga star M65 star n'oteekako 3 then hash enkola eno ya MTN Momo Pay ogenda kuba ogikozesa ng'ekuyambako bino wammanga oyagala kusasula amasannyalaze oyagala kusasula mazzi oyagala kusasula subscription ya TV enkola eno byonna ebisobola n'okuweereza school fees ku ssomero ate naawe agula amafuta osobola okubeera ng'okozesa enkola eno ya MTN Momo ne malwaliro eggulo n'abadde mu malwaliro katabani kange ka Nathan Juko kaabadde kalwadde twasuze mudwe naye nga nkola ya Momo Pay ekola nkola ya Momo Pay ekola oli otya Jendisewa bitambula bitya bitambula bulungi nnyo amazina gaawe amazina gange ni Bright Kobusinje Aurelia Bright Kobusinje Aurelia yes sevo oli otya Jendisewa bitambula bitya birungi ondaba bwenyerira wajja otya ekira nange najja nga nonya kifo ky'okukoleramu nange chairman nanyaniriza n'obuuka wino usaafi n'obuuka nakawa nenzija nesanga wano katambula katya akatale karungi tulina ebyokulya ebirungi buli kimu weekiri kakati enkola ya MTN Momo merchant code eri etya eri 147302 jidde mbulungi 147302 ya merchant gwali eyo merchant code yo gimanyi mu mutwe nga omukyalo ono Kobusinje bwamanyi merchant code ye miganyulo ki birungi ki byosolo tugairi abakyala bali mbutale nenga balaba BBS Terefayina ne program ebifa mu katale bagiraba enkola ya MTN Momo Pay emiganyulo gyayo gyoba otubuuliramu leero emiganyulo ya Momo Pay enganyidde nnyo kubanga oli ajja nga tayina kashi nga ayina ku mobile money ku Momo Pay ate nga ayina okugula ebintu wogenda omulagirira mobile money okuvaayo ayina okutandikira ku mudaala omulala naye gwe bw'oba oyina Momo Pay atandikira gugugo n'agula ebintu n'akusasulira ku ssimu njagala obagambe ennyo ng'otunudde mu kamera wali nti enkola eno eya MTN Momo Pay kitegeeza togenda kusubwa kasitoma kasitoma singa ajja n'akusanga nga tolina merchant code ajja kuyitako paka lwanaafuna alina merchant code oba ogenda kusubwa mu ngeri emu oba endala bulungi nnyo kakati bubaka kibwowa abakyala abakuzeekuzeemu nga ggwe Kobusinje nga bali eyo balowooza mbu ssente zirina basanga waka tebalina kyakkola abo baasubwa dda kubanga omukyalo ateekolerera tasobola kufuna kubanga kati ffe twekolerera tetugenda kulinda ez'okukameeza bawa bakubala baba akuwadde omutwalo ayagala buli kimu kyasangako ate ajja kubala n'ennyama aleseko omutwalo ajja kwagala n'ennyama naye bw'aba aleseko omutwalo omusajja nakuulira ewaka by'oyogera ayinza okuleka omutwalo n'akusaba ennyama bulungi nnyo ajja ajjagala olwo nga waguze kwota waafu kati naye bw'oba weekolerera ajja gisangako bulungi ng'oyongeddeko ku zabbaawo zakulekedde awo no njagala okubuuza ku basajja nge waka walese kakaaga n'osanga nga bafumbye enkoko n'otuula n'olya oba okimanyi nti omukyala akola ne bw'aba akola agula atya enkoko omukyala ogula otya enkoko ng'omusajja wendya waka mulina okuyambagana mulina okuyambagana kubanga oyinza kuba nga weegomba akakoko naye omusajja alekawo kakaaga naye bw'oba ozitaddeko nga tokola ajja kubuuza woozijje njawo okubuuza ku basajja nga walese kakaaga nga mukyala wo takola naye n'osanga enkoko n'olya n'osanyuka nnyo n'omwebaza n'okufumba gyevudde ate nga omukyala takola ebeevuddebwa era oba olina okubuuza gyevudde kati gwe mukulaba okuko gwe nga maama mukyala takola nalesewo kakaaga nsanze bampadde enkoko nkulu maama era oba olina okumanya nti waliwo omusajja omulala akuyambyeko njagala okutumira abasajja benna nga babayambako ewaka oleka kakaaga ne nosanga nga bakuyambyeko njala n'okuvumirira bano abakola ennyama y'enkoko abajeze tugula mu supermarket nkoko nkulu tebaziteekamu era nange najigula juzi saagisangamu amaka g'abantu gatabukidde ddala mu Christmas ate ng'omusajja ajja kuba ayagala nkoko omusajja nkoko nkulu ajagala mututeeremu nkoko nkulu zaffe mwabakola ennyama nkulese kujja ng'olina koyagala okugamba yakala neyanziza bamba ba BBS okukyalira ne ba Momo Pay mujja tusanga wano ku midaala katale baguyita namba 4 omudaala namba 4 gwe gwa Kobusinje Bright Aurelia abaagala nnyo aba BBS abaagala aba MTN olulenzi sooka otumire ku lulenzi nkute olulenzi lwange lwa taata lw'abaana ndutumira nnyo luliwa
duli eyo lukola narwo ensi eba ewambaza bakuyita kuwambaza. Yes, my name is Departo Kateregga, the microphone gulu country MTN batigana yagekolera MTN mu penungi nnyo abeera nga ojettanira ogenda kugula masanyalaze ogenda mu ddwaliro nga bwe nabadde mu ddwaliro ekiro kyeggulo naye ng'enkola ya MTN mope baba ne merchant codes ezo totawaana ate enkola eno ya bwereere bw'ogenda okuwaayo ssente ezo tebakusala wadde 10 bwe baga nti omwana tumujjanjabidde emitwalo 16 mu 45 zennyini z'oteekayo nga tebakusazeeko awo MTN we tutuuse gwatanaba kutwegatako muganda ganchokola kirala jangu wamma nawe ono ye gundiwo muwalawo nawe yambala weeyagale akuumye kakkala nawe yambala oberenga ate weeyagala kale BBS Terefayina kwe tuli mukwana akatale ke tuli mukakira community market abasajja bangi nnyo mwebali ate okulanga bakwasaganya enso muganda wange saagala akasaati kafaako okwonoone ate nga kali mu kale ennungi eya BBS Terefayina kwata naawe oberenga weeyagala gomwana omuto wajja otya mu katale sembera wano otubuulire ye ng'oli muwanvu bulala nakusobola gwe mugwani amanya bampita Mbowa Ashirafu ogamba otya mwana Mbowa lwaki wano abasinga muliwo muli basiraamu wano era obitegeera naawe kati wasiibye nasiibye bitambula bitya si bubi otuuliddewo maama oba mudaala gugwo omudaala gwa baaba wange gwa baabawo taliwo leero ogusanze otya akasente agenda kasangawo okoze oba otudde butuuzi era kale sente zibula naye era azisangawo kati njagala okoola abantu abaliraanye ebitundu bya wano byonna baga nti akatale kokka kosobola okugulamu ebintu kekana akakira community market. Yes, bakasoma afa wenna abali eyo abagala ebintu ebirungi ebiri ku mutindo mbasaba mujje kucha community market. Yes, tutunda ebintu ebirungi ate tetuseera. Bw'ono omaliza okusoma oyagala kubeera ki? I want to be a lawyer. You want to be a lawyer? Emirimu balina ba lawyer? Balina. Yes, balina. Okola course units. Oli osoma wa? Nsomera ko Global Nagalama. Nkyali mu O level. Yes, senior. Nayo yagala bwa lawyer. Lawyer kyasinga okukolera mu ggwanga sofa. Kale it's like waliwo no this somujjukira neda mumanye ani ayagala bwa lawyer naye talinayo lawyer gwe yeekakasa amala okulowooza oyagala lawyer ne Segirinya yogera nnyo nse kuwulira oyagala lawyer ne waliwo Segirinya lawyer Segirinya. Yes. Benjamin lawyer Segirinya ali ludda lawyer Segirinya ono ali gwe baasiba. Yes. Ogamba lawyer Segirinya gwe baasiba. Kiddamu nnyo nti lawyer Segirinya omusibe. Lawyer Segirinya omusibe. Gayegomba kale BBS Terefayina omusajja ayagala bwa lawyer oba Segirinya lawyer. Nyinza okuba nze sibitegeera bulungi naye nga Segirinya lawyer omukulu gwe yegomba ayagala kusaba bwa lawyer akyali mu O level naye nga wetetambula mugekyazza okwerera akabi abakyala abalungi nga bwe bati bw'omulengera omukyalo egwali ku BBS Terefayina obasangayo mu katale kano akakira community market ali mu ddala namba 7 ani ali mu ddala guno ani ali mama Clawe aliwa kati gwe mbadde nkuyiseeko nti fakiri kwata akantu kano okambale obulamu bubeere nga bukutambulira bulungi MTN ne BBS Terefayina owulidde mukwano nebalizaako ku BBS Terefayina saagala kwogera wangi bw'atyo ayina ekizibu emimiro gimuluma yalwala emimiro ojja kgenda emmengo bajjanjaba emimiro obeere nga obulamu bukuterera mu ngeri ekyasinza okubeera ey'akabi kale bwetyo kyayongera genda ddala maaso tugaba aprons za MTN obulamu okubeera nga ate bukutambulira bulungi n'obeera nga weetereeza banzoyize banzoyize hati norota ndiawo sebu bitambula biti mpola mpola shaniwe shaniwe witu mujebali kale amazina gawe ninye Joan Tumushabe soko sembere wano baby girl soke nyongere enkwambaze bulungi nnyo nkwe apron ate nawo kijjemu enjawulo that is BBS Terefayina nga tulamu ne MTN program ebifa mu katale tujja kutambulanga nammwe enkola ya MTN momope gye twagala abantu mubamanyize bulungi nnyo bannaye Joan ninayo mukama wange nno naye bamuyita Joan kakati
kati gwe bosi wange essaawa zino kyova olaba ndi mukulwana okulaba nga nkunyiriza bulungi nnyo. So Joan, how are you? Fine. Bitambula bitya? Mpola mpola. MTN Momope, how is it? Abantu bagyetanira batya? Miganyulo ki gy'ofunyemu mu nkola ya MTN Momope? Abantu bajagala ate ebanguyira kuba abamu tebabeera na cash. Kati esente ze zibeera ku ssimu. Kimwanguyira naye bw'aba shoppinga takalubirizibwa oba aguze bya sente mmeka. It's just easy for them. So omuntu kyangu okujja nga ayagala ebintu bya 2,000 era nakozesa enkola ya MTN Momope. Zonna sente ne 2,000 nazo sente. Bonna eri abalowooza nti okozesa enkola ya MTN Momope olina kubanga olina mitwalo 10, mitwalo 5. Nusu 10 n'okudda waggulu. Ne bw'oba olinako nusu 10 n'oyagala ogula like lemons za 10. Nkuwa. Enkola ya MTN. Enkola eno abasinga bagitya. Enkola eno ya bwerere oba eriko omuntu customer bwajja ng'ayagala okozesa enkola ya MTN Momope akuwe ssente ye bamusala ate bamusala enkola ya bwerere it's free of charge omuntu ajje ssente mu nsawo n'asasulira yo service gy'omuwadde. Njagala onnyambeko okubiriza abakyala mu butale n'abaami mu butale obw'enjawulo okwetoolola Kampala ne Uganda bongere okwetaba mu nkola ya MTN Momope. Abaami n'abakyala abali eyo aba business nganze mbakubiriza nti temugoba nkola ya Momope kuba nnungi eyamba nawe kennyini agikozesezza gwe basindikidde sente ku Momo line yo nawe esobola okuyamba in case oyina wooli nawe ina byeyagala okugula it's easy for you. Noba oyagala kusasula bisale kati nga amasannyalaze oyagala kusasula TV ogenda bugenzi wali n'osasula ate kiri free of charge. Ndowooza obulidde bulunyo Joan wagamba Joan abantu bali eyo tebamanyi esofa ebbeeyi y'ebintu eyimiridde etya mu katale olwaleero kiki ekisinza okwekanama mu bbeeyi? Ebintu byonna si birungi ebbeeyi y'ebintu kale generally byonna biri waggulu naye nga wabaawo kitugaa nti ate kino kisusse kati ng'ennyaanya it is too much era bakasitoma baffe temunyiga nga muzze ne tubagamba ennyaanya bweziti no complaininga just know ekintu si birungi naye ndowooza katusabe embeera ejja kutereera. Kino kiba kikubaani mulimi oba gwe omusuubuzi this time round? Kuba musuubuzi kuba kati omulimi agenda kunogera box kati olaba ng'eyo pulayi y'ennyaanya ya mitwalo 5 wenjogerera agenda gikuwa ku mitwalo 5 omuwadde cash otandika ozisootinga oggyemu ebirungi byogenda okwereeza kwa kasitoma tosobola muwa kifo ne weesanga nga ezisinga obungi embi ozisudde aganibadde ng'amagoba g'ofunako gosudde kasasiro kati nze mba nkosebwa kati okola nze mba nkola loss sifunamu kati kiba kyenzize emabega. Joan ng'oggyeko kuba kale tukkiriza nti ebintu bya bbeeyi antambudde mu butale obw'enjawulo but ndabanga kano akatale one of the most organized market mwakikola mutya? Our landlord mukama waffe ye kenyini naye he's some organized man so to following amatendera ge batuwa ate naffe abakakoleramu naffe tuli organized ngaffe obanga toli organized era obeera tosobola kubeera in such a place. Oli mufumu abantu twayogera olina ongamba tosinaba kubeera kali ebipapula waba wabisuulawo otambula nabyo wanje waba wasuulawo ebipapula awo bwembanga nsobodde obisoma oyinza obisuula mu kasero? Yes, that has been Joan tuli mu katale ka Kira Community Market mu kwa Kabinyo atusomesezza. Joan anjagadde nnyo kumalirako obudde this time otunnyonnyole bulungi nnyo omuntu bino tebibonoonekako. Are you sure nti byoleese binaggwaawo era bwe biba tebiweddeewo okola otya? How do you keep these things? Bw'oba mu business olina okubala olabe orale kale osooka n'omanya ba clients boyina capacity ya client goyina bw'abazze nangulako ebintu for example nga bya mitwalo 10 okay kiri bwe kiti olina okusuubira ekintu ky'omanyi nti no kigenda kugwa olina ebintu biri perishable tetulina wano fridge nti nogenda biteeka mu fridge nga bisigaddewo ogulako by'omanyi nti bigenda kuyisaako like in that day oba for 2 days kakati ffe wano tusuubula every day we shop every day fresh things.
Kyova ebintu byaffe biri fresh. Tugula ebigwawo n'enkya ne tugula ebirala. Tetugula ate mbu bya wiiki kubanga bino ebigamba ogula ebya wiiki biba birungi ng'ogula bya waka kuba by'olinayo fridge. Naye abamu bakasitoma tebaagala bintu bya fridge kati oba olinamu wa fresh. Ate n'ekirala tulina basupplier baffe abasinga balimi abyerimira najja n'akuguza kati ogula ekintu ekiri from the garden. Kyova olaba. Ndowooza owulidde bulungi nnyo Joan, thank you so much. Kankwene kanako bekaddugala nga kookooza nga enkyango oyambala kano. I love you so much, baby. I love you too, baby. Wow, thank you for the good services. Thank you so much. They love me too, baby. Onkoze ebintu gwe nno Joan. Nenga tuli mu katale Kachira Community Market. Mami Clary aliwa. Ndowooza mulaba ekintu ekihaayi. Mba zokengire Clary wano. Clary nedda. Yono mama Clary wange obwedda gwemba gamba bannaye mukyalo ono bw'omutunuulira bw'osooka okyuka abantu balabe ye wasomerawo mama Clary. Mukyalo sayidiwa. Ibanda. We Ibanda ndowooza muwulira abantu bendimu bw'omutunuulira bw'oti yennaanyumye. How are you? Fine, thank you. For this time round mbadde nja tukyuseemu ku lulimi mama Clary. Okay. Luzungu tulwogedde Oluganda lwenkoleramu manyife Luganda TV ya Bwakabaka tetwogera nnyo Luzungu. Kati mbadde njagala ontegerezeko bakasitoma abali muno nga boogera lulimi olweri side z'embalala western obayite obagambe nti kano ke katale we basobola okujja ebintu babuuzeeko ne Daddy Clary omubuuzeeko kakati oba nnyonnyole. Kale mu Lunyankole. Mu Lunyankole. Bakasitoma baffe abanyankole twabakiira akatale kitu we have twine fresh fruits. Njagala oyogere luli lwokka. Twine fresh fruits. Ntuza kushemerwa muno nga mwamala kwija. Ntuza kubahereza ebintu birungi n'abalamusya. Wabalamusya. Kale nze mba njagala okwogera nti nange mbalamusizza nkyogera ntya. Nanye n'abalamusya. Nange n'abalamusya banaye mwija bitu ebintu wani biriyo. Ebintu biriho mujje akatale kandi biri fresh Kachira Community Market. We tuli ono ye mama Clary mukyala mulungi nnyo. Enkola ya MTN Momo Pay. Ogisanze otya mama Clary? Tayina buzibu bwonna etuyamba nnyo mostly okusavinga ngenda kulemera kwekyo kubanga we bakuteerako ku Momo Pay. Kale tozikozesa nnyo nga bw'obeera ne cash like hard cash. Omwana w'ensene n'ayiseewo omwana w'obunyeebwa ayiseewo bw'omuyita ate n'ako kampe oba ofuuse buli kamu jangu nkulye so sente bwe zibeerako kuli tozigira tomala gasaasanya like that. Birala birungi ki by'osobola otugamba ebiri ku Momo Pay? Like charges teba charginga ku Momo Pay. Kale you transact on kale kubwerere oluzungu lwanyonona munansonyo mixinga nnyo tetina kyakora yabwerere teba kucharge sente zonna. Okay, that has been my Clary Nkakasanti abanyonyodde bulungi nnyo mikwano gyaffe mubakale nga mufunye buli kimu akugambye nti enkole eno yabwerere so abakyala mwenna abali eyo musobola okubeera nga ate mweteekateeka obeere nga wettanira enkole ne ya MTN Momo Pay. My Clary, guno mudaala gwo kino kiki? Sweet pepper. Sweet pepper oba bell peppers. Batumuwulira tutya? In salads. Mbadde manyi ono green pepper yayengera. Nedda ono sweet pepper akula bwat like ayengera esabeera green naye akula n'ayengera. Kati ono bamulira mu salads? Yes. Bwagaba bakati kano? Sweet pepper or bell peppers. Sweet pepper, bell pepper. Kamalirize Steven. Ate kano? Kyekimu just enjawulo eri ku kala. Ku kala. Okay. Bwatyo bwatugambye omukyala omulungi ennyo sigenda kusingako nnyo wano amugana Steven Solomon Luva n'abalala mwenna okulanga tutambuza ekintu. Leero nkoze ne Shafik ku kamera njaga kubeebaza mu ngeri enjawulo mwebala okubeera nga ate namwe mutuyambako sides eyo paka lujja kuba lwankya tugenda kubeera Kyengera n'aba Central Bank. Big up to you guys.